coming up. Mukama. Ino kamera iraba bulungi. Iri tunula mweri. Mukama. Njagala akikole. Tugweko ku stage emu. Ne Vairota. Awuli abana be Gaza gwaita King waya. Jakaka anti Gaza tukuba. Sikwe kwa bikonde. Chiziki. Ajakakasa. Kadi Gaza. Kale zinga promoto ya tukolera ka favor. Onakulwa kuleta nabaleta jasinga muze performing. Naye ko nagamba Vairota jangu gwada ku stage. Ati Vairota wabali ku stage King why nawe jangu kwali ku stage. Ati mpaka ngo wasaba dabato. Ya ano yimirira wakati abana nduka ku stage. Ajakutia. Kubanga bagamba muno yabasoka nayimba alekwe nojja noyimba obolina obagwe n'omusookawo mijagamba era kyabadde kibulamu nade mwetaga nema mwetunudde wali maaso ku maaso read abana bali serious omanyi bayita Gaza fe tuva nabulagala mutya abami n'abakyala abakumidde ku Brown Skin event. Tubeyanza kubanga mwongera okulikinga, commentinga no kusubscribinga to our channel. And as you know, sometimes twogera mu Luzungu ne twogera n'Oluganda. Today I think it's going to be strictly Luganda. Producer Brown Skin angambye it is strictly Luganda. But anyways, we are here at Urban Bar, Urban Lounge. Everyone in Namungona, guys. These guys have the best. I think they have the best scenery when it comes to Namungona bars. I've tried to do a tour. I don't know. King waya ajja kungamba cause gano makage Namungona wasula wabera so ajja kubangamba oba nimbo basirimba, but according to what I'm saying in a bar lya Kabi, they have very good services, so you guys can come through over here. They have every Wednesday Babayone campus night, so you can come over here and catch a vibe. You know what I'm talking about? Yes. Now, right about now, you know, most times when I'm doing shows mu Luganda, mbang kola n'abayimbi songs are very sensitive, and you know oba tuwetaga kwogera Luzungu abo yogera Luzungu ebimu bisigalayo, you understand. Today the story I come with ya muyimbi omugwe gwe bayita King Y, ngena kubanga mumulaba wanene ngena kuba ye yanjula mu mutegere. This kid is big, and the very funny thing is he looks each afana each with some artist, and now this artist atandise okubanga munange amunyola lwa kubambo badandise okubanga bamuwa hype. But I don't think this is good. If you have gotten the limelight and you have been established, yamba ko ne banno kuba munange nawo boto bwe wali bubi nnyo, and nange nja kunyumiza ku mbozi y'omwami because mwinako akagunya katono tuno ya nachali wange yamunyumizaako. So King Y kwaniriza ku show the Brown Skin event. Amanya aganga bamwise King Y official them omubi man with the vampire nange njya kuba musanyufu nnyo oba ndi musanyufu nnyo muwereze ensi n'abantu okumanya. Man, you're right. Wow, njagade intro nti bwe biba bisenge bizimbe bisige tubikube kalangi baby mundabanga mulimba naye baby nga masogo gekakolimba naye nawe kati nkulembeza baby nkulembezako onana tinkoyita sweet pineapple bambi chonkubako munange nti yengeri gyomola maso olwaleero tuli fena ate nokumpewo tukube emiziki jantero abaye bagala na ntalo noyate tubakuba nade. I told you nabagambe no guy ali big. This guy is big. Agenda kubanga tunyumizaako manyimba dao. My producer nankubira nangamba wayo waliwo omwana aine nnaku waliwo omuyimbi mabega siga mambo oba aludde mu industry omanyi biseera ebisinga abayimbi abasinga okunyiga abaana be bana baludde mu industry zembozo tutera ofuna. Yes, bano bagaya babadde mu for 5 years above, but this kid yakamala mu myaka ntono nnyo twakamula bajjuzi wano, you understand. And when nawulidde ekyo nengamba I should come and see lwaki omwana omuto alwanya muto munne kubanga omukulu abakukuba kubanga akimanyi ogenda muli akosho naye ate mubanga mwenna muli bato kyekiba kibakubaganya awo wenyini otugenda otandikira ogenda kubanga otunnyonnyolako ku mboozi yo gy'ovudde
ani Kingwa erinnya Kingwa eryo lyavaawa bamunanga ali ku shota tegira lyavaawa nange namanya genajja nago paka we nasala ngamba mfarat farazi understand yeah so genda kubanga otunyumiza emboozi eyo then tujja kubanga tugenda wali wennyini ku kinyusi tutegere kiki ekigenda mu maaso makati gone n'omuntu gwofaanana alright Kingwa ate erinnya Kingwa erinnya jasi lyalinga nali mbadde musambi wa mupiira okay nambadde musambi wa mupiira kati ng'abantu abasinga babeerawo nga wote bagole babawo erinnya lye bagala bakole eki bakuyite ekitegera kati nga bulwete bagolo muze nkola ki mpaka bwenti ana bagamba oyo kingi ekitegedde oyo kingi bulwete bagolo kwanze mbadde nkuba musanvu ndi mubi ya nga oyo wateba kingi so weno erinnya kwe yava ni bantu mani nyongerako ki Kawai official. Yeah, nenge abantu webakola ki we bateka uti king konze kitegeza nsoba biko asaganye ninyanga Kawai wali no official man. Kati Kingwa yamanyago amatufu agobuwangwa again agobuwangwa mwanya mwise Ivo yeah Diego Mzeo yako yeah bakugano omanyi tuge katwengamya agobuwangwa zo kwangolo zaga erinnya abana de bakowa mu gate Neda ero lyange erinnya lya kale erinnya liri kundaga ati kale aga government tugaita kwanza inaga government Ivan Nicholas ateri ekika Asia kakati cheche akujja ku kiroto cheche waina kubanga buli maba ne kiroto ky'abayina kubanga kyali mwana muto ate mazo kitegeera mbu kiroto yo kirabika gwali mupiira anti ono music sheka waminyira binyino gamba kanyingi ola bagundi akikubi nange kankubeewo pass kati kyali bwekiti benali samba omupiira negumpitirako obungi kati so nga mpandika nga n'obuyimba bwange nenga akajja kekola ki akajja kaliwo kwa omupiira petwa samanga gwa bwerere so nga akajja kekwata ne wandika music nabeerawo nenga akajja kakola ki so tikaliwo kati awo nafuna awo ne palapala nyanga omanyi omuyayo no okozesa obongo nenfumba muzeeyi nampa yawo obusente nado ndi mugambe nga obusente obongera tugenda gula mabaati ga nyumba muzeeyi akulaba jamunyinyira amabaati g'ennyumba yagana okuserekebwa abimanyi tugenda gula mabaati anyway tugenda gula mabaati kasente ako boy nengamba naye akasente ako bakoze eki akasente bakampadde kakasente mukampa ate nga ne music ndaba nkola ki rudi mu kweziri banga mageno gulama bali nasibira rudda mu studio wabawaza gundi sente za mwaka za miezi mu studio bali bakampa emitwalo jali ana kane producer nimuganye nakola olimba lwa mitwalo ameka neza sura zeze nyimba zange meka amabati ga muzeyi wakola mu nyimba amabati ga muzeyi nakakola mu nyimba meka kati nkomawo nasiba nayo nensula yera mu studio nengo besimukola ki witingana no yanga tadda nengo zankwate simu ngoma okumacha banku bemboko Kingwa sente z'amabati zino wasitwalwa ine myaka emeka nali ndi myaka awo nga 17 watandikira music neka 17 awo 18 omo abalabi mujja kumbuulira because nange sikitegeera lwaki abayimbi abasinga abatutumuse awo 17 awo waliwo ekizibu ekiri 17 awo kubanga negundi bwe manzijukidde mulungi ne Kamiri okudduka ewako ogende Kenya zaali 17 era kati kiki ekiri awo anyway ekyo kibuzo bajja kuba bakiddamu ali mu comment section bateeka tweyongereyo nembozi okubanga awo nenkomawo nga nkoze ki rhythm nazikola na mulundi gutya nyimba meka nenkomawo nenga kati kanzire bankala kati ezange nenkomawo muzeeyi nambuuza
kwanza sente ngomanyire mpalapalanya nasoka bantekayo kakaliriro kishegere nandeka kakaliriro ninga nasoka ninga tamayisene jizakoze ki kazige eyitawo nga wichi eyitawo nga producer ankobera akasimu alimba lokoze ekyo lumuluwedde nkola ki mga luntereko nkola ki ate ngolosina na smart yange ngo chali wange yakola ki musindikire namba ngaluteka yalinga kolanga manager chali okweya ina smart yatsa mukiriza kwango wango wali wesera wango wali wegudiga chali wanga mufudde promoter ebisere ebyo so natekako kati mukulutekako atinga nana abayimbi abamu bachali banga wade bakola ki baliwo banga bakuba bayiri bendongo ntechi yimbe kisoka nga mpitamba DJ abachikuba agendo uli nga batandika omubuze no mutabaniwe yakubye ekiyimba mutabani yakubye ekiyimba tubirawo nga yebuza omwana sente aziteeka nenga sina mubulya ntino sente zizikola ki zinagulamu amabaati zinagulamu music zinakolamu ki abali nga n'olwokubiri lukola ki lufuluma awe namugambe bagamba nkubulya muzeeyi nakolamu music nakola we yakitegera ndi nkoze music tiyakola ki tiyateteya kera nalaba mpira mbadde nkuba ate abaana banzikirizamu so natukawo nampa support na genda kitawo nkutadde music genda kakati olugendo lwa music luno industry mazemu myaka emeka naso sijja kugamba ko kya myaka nenga akabanga kawera kuva lwa basedeza muze naye abaana b'ennaku zino alright kakati omala okubangeza ennyimba bbiri zitambula olwo zakuba hiti oba zagaana oba zakomaawo tezakomaawo nezatambulako kubanga omuntu alina manager oba management ayawukana atakola ki n'atayina tuba tulina management lolimba lutambula naye teyinza tambula ng'oli alina ki management kuba management eba epika kakati wewafuna zino ennyimba ebbiri nofuna ne manager nosoka nokyekubira noli promotawo ne bapromota bange owa smartphone awo nenfanga ne ba DJ otegedde nenfanga ne ba DJ awo nga bibalaba tulumba babe bagisamu yamani banga tukola ki tukasaganizawo mpaka kati omanyi nina kyoyogedde awo n'ogamba mbu wafuna ba DJ bapakutambuze ku music kawe njagala okubuuliza olumu waliwo omuyimbi gwe nali nfunako interview nga exclusive nangamba nze bandyako fees mu music nga sibitegeera nabinnyonnyola gwobimanyi bya fees bali bakuliddeko fees ate awo nali mu buufumu ate ne mukadde ali mu buufu nga zo school fees tamukuwa asindika direct nakyaka tontegedde fees gwenjagako wa music nowa gundi DJ oluyimba lwo ogamba kati wa nosolayo bamulyanga awo bamulyango mbadde mmanyi gwe tebakulyangako fees kubanga ze waloge yangamba ze bandya fees omuzajja n'atuuza mu bbaala nemala okuba show number namala okuba set na zizaako gwe tonna batuuka mu set yange set neziggwayo oluyimba ziwera ssaawa emu abantu bawedde mu bbaala asiba nakuwa oluyimba namugamba ndoza owulidde oluyimba lwo naye nga abantu tebali mu kamunange olwokuba ekinyamba nze ntuuka mu bbaala oba ngenzo tupolomotinga music so kyawukanamu olwo omuyimbi ayinza okujja ewa DJ namugamba njala nkubire ku luyimba lwange olwokuba abayimbi abamu asobola okulekerera ka promota kitegeera naye tolina aterekerera nnyo ani promota kubanga ate gwe akyagala osinga promota ategedde kati jasigwe omuyimbi kujja nga naawe olaga nti noli muyimbi kubanga mulimu abayimbi abamu omanyi nina kyali wange bamwita Frank SP alina engombo gyatera okugamba nti no omuyimbi faanana abayimbi ate nzijukira ne Simon omunene w'ekibuga akyogerako omuyimbi faanana abaki kati n'oba DJ omuyimbi ajje nga yafaanana bibye nawe n'aba aleese oluyimba lulungi era nange nzirira ojja tuko gambe
oyina no kwata flash bulungi no mulaga nti ndi kumutogera dukoba so tafana na bachi bayimbi so just hawi bayina kwetereza ya kwanga afana ne star ngala fuka star okitegedde kitufu ndoza kati upcoming wekitegedde wekitwe kino okubeera Kingwaya abade ku magezi ag'obwiriri kana magezi abambagaja mu class atenga basasudde fee yani but anyways kati ndoza olugendo lwa music lutandika neze nyimbe ebbiri tandika neze nyimbe ebbiri otandise kati ulo manager omufuna ddi kati mugambe twamufunira kweze nyimbe ebbiri manager samufunira kweze nyimbe ebbiri awo nziramu era nkyaguyiriba kati nakyali wange era ina studio Sama Soja Sama Soja Sama Soja yakola theme y'essomero lyaffe Sama Soja akola kola studio numbayo ina kyali wamita Bless na Bless omanyi nze kuba ndongo tukwatagana awangamba ize nenga muga sina kajja ize nali nkubuli amazima sina ki era kituufu sina kajja bofero muniga abagenda kunyiga nga biwe muga sina kajja ne tusogira bichana nangamba ize Sama Soja manyo obusajja producer nankola yo luki oluyimba nenyunga ashegedde kali mukunyunga ko ngamba no siwabi janga tukikwasa nenga siri ungunja si Sama yanyambako Sama Soja nyambako buyambi awo bya kiyayo kati enyimba zo ina make zona kati enyimba kubaro atandi bana kati ntuli mu nyimba nozanga eziri out oba zona eziri out zona zeke kugenda ku ngambo ina zo wakawandika zo ina like fulumie ngaziri mu audio oba mu video zizo kwanga zo enyimba nga 12 ezo video zizo ba kunga 8 wene nyimba nyingi ya zizo kwanga nyimba nga 8 okay kakati manager omfunanga okoze how many songs now kati manager nagenda ati just yajanga manager atono gwe nyinzo gamba ati ajja ngano laba omuntu kuba na ngafani bo obakale ngabadda kwangaze yali ampuli abulizi ate ngangobera ku kitimba nga kagaidi sigaidi segera nenga tamanyi amba yegwe King wai nti najogera mu nayo togera mu ngabo bimanyi hawo kutukana ngamba njagala kusinkana segera ningamba ningina nekola ki nimusinkana nino limba balita akafo atulimba nangamba limba olwani badde oluddamuko naye badde nwana nnyo nfuna bashiba nemuluddamu ne shiba nemugamba twali buzibu tujja kola ki tujja tuddamu neze sina paper ajja kugezaako so nalwana awo ntuberawo so yasanyuka nnyo kulaba nga siiraga era ngamba sikanyeka abayimbi naye nkulabye oli mwana mulungi bweraga kyenkugambiddewo nga nakakulaba okikkiriza ompuliriza ntugira bwe lutyo naye olimba tetwakola ki twali tunajeruli olimba nete mwakola remix ne shiba kuba no mindi munene twagala kwa twene twagala sija mwoga nenga agala tekulaga nga ensonga agiwanvuya agala okole video agala yali ansebusi yakusaba video nakusaba audio nanga mampo kaddobu obu mulo tekuliko audio tekuliko video ozogomo obukadde ezeyita ogena mungamba nga shewedde otegedde ezeyezi tetujja mwanika wano naye ogena mungamba nga shewedde ezeyita nagamba naye byaddala I think abayimbi naddala abali established remember naffe namwe mwava mu hustle okitegeera muddaawo ne mutubulira mwana nze nali mu ghetto nga simanyi tunda CD simanyi nkola bro atukimanyi but the thing is kyegenda kugamba omwana waba kutuukiridde ng'olaba this person has good music si omukalo mutaliza okutukira nga alina bogus music but if the song is good ng'oluyimba lulungi why can't you support this kid lwaki oba omusaba million 5 okukola naawe gundi okukola naawe collab you understand era tuve ku biri ebyabazungu because now bwabanga gundi ono Justin Bieber asabye mimi namugamba mpaka collab ya dollar bweziti abo bali eyo you understand ono bangole olemesa munno cause ogenda for veyo but industry egina sigala nani osegera so I think artists mwetunulire mu nsonga eyo tulabe
ino tugenda awali kati ekinyusi kati awo si era nja kwebaza nnyo Joseph Blood zitwalo kyali wange producer wange bamita Opa Packers ye yangambira okansuke nyonye Joseph Blood nakuya Joseph Blood Joseph Blood taina ambira yeah taina ambira je takanga bugambi ojja kufuyo just buswazi si tukole otegedde ngamba ize neno obuswazo atenga ne bukalubamu bukalubamu ero misajjo era mwa mo respect Joseph Blood era kagamba tukole ngamba nenjiri wa mwawo nate yali akiriza nate wegagwa ku manager we naso ne askamu nayagala akaji akawera so ningamba yali ayagala kunkwatako onyambi naye cheka abasajja abantu bagadde nnyoki bagadde toke nenkola ki sari wange netukola oluyimba balita pineapple era opakodi yalukwatamu ne challenge analu masteringa nelufuluma wakolera ne wa challenge nyumba oli munene oli munene ne munene yamugeri entonotono era katuna wajja kwati ne ojatuko obudde bujatukira mukama ajja kukwatira netukola oluyimba wa challenge nelutambula bulungi kubanga nja kwebaza abasajja abaso okunyamba kubanga waliwo abasajja kati nga Mandevu oba nkoze byomwogerako Mandevu wa Simba wallahi yakuba olimba lwange mwezi mulamba asimwadde ekikunja yali wa buzi nalukuba mwezi mulamba nampa nezi interviews yo Mandevu jamwe twakola olimba ngati omusajja oyo babi ngaakola ki nga nwanirako era nga kati ekisegedde nga nwanirako pola pola ntujja nangamba tutayo olimba olulala netukola olimba wa Enobit yani Enobit ne bambi naye teyanyigiriza Enobit yawulya nti namuteekako butesi ku lukomodi yo Enoki King yo nangamba yakola ki nanga ajja tukole yama alright kaka oyiri endongo abantu bono batomedde mu buli ango okay anyways kakati awo ngoma zofuna manager waliwo luno oluyimba lubadondagako nga tunabadde sikiriza lubadde ogamba mbu lutambula kati olusikiriza oluyimba wakalufulumya kwa luliko emyezi 8 luliko emyezi 8 kati sikiriza olwo before nalufulumya nandi kumanyi gangi wasoka n'olufulumya twalukola audio so tugikola ki nga just tugitereka kati tugeno kati awo manager tugambe kale yali anyambako nga manager akaja nangamba kwanga si yali anyambako buyambi nga naye ngera ngo nobere mabega just ngoyambako buyambi lokubanze nali muwadde linya nti oyo manager nenga si yali just anyambako lumuna lumu nomukubirako mugamba simontera kawe ekyetaano bikyani simontera ke ekyebiri okisegeya bwe tutambuza awo abatalina nagamba kusukola ki sina no iriba kali namukubirako ng'omwezi mulaba nga kiri kitya nga kaliyo kandiko nangamba boy ndi mufu so nachali wange kwa mukwasi wa video nga sina senya tukwate video nangamba kirawo bikyani nafu nankonako tukwata video yanga ndi awo nali wano ame tali ko sina ndi kuma biga manager toina gali osegedde egali zo zibayo nate egali ziro tukuma egali ziro ko tukuma kisegedde ziro kukwirwa mbintu muyimbi takola ki tafuna buzibu ninji ko nimwe nambe yamu tujikwata netujiteka ku YouTube nga byo kusaaga blo sijja ganino twajiteka mutino wa sente na nyingi yeso mana tuza kamera yange yakabiki tukola ki teka ku YouTube nga tetwina amu sente nimba ngatani ko dwagala ne interview ne bazimpa bichani sasa gbeyo ngira TikTok awo TikTok ne kola ki kali ndoza tugenda otandi TikTok ne yaka emboziyo kandoza tujikome wano katugende ku chat place kati oyingide TikTok ningide TikTok awo ono mami wakulabira nagamba kakunige oba waloche wakola omanyi singo kusesa with abayimbi muddeno mu gundi muddeno
mukizikiza nemwekuba ebikono nemwefubutula kati omuwala banga kimulemesezza talina maanyi ng'agamba naye omanyi akasajja kano nedda kankanike mu kamera kati gwe alumba ye yalumba kati otugenda otenjaga otuwa emboozi eyo nayonna kati ate awo nga bwe twatandika kuba munnange omuntu gwe twogerako muto ekisooka muto mufaanaganya emyaka kyemanyi almost mufaanana kati ejagala otegeera kyava ku kingoma zoyingira TikTok era yano inagenda kuba mu mtu nyonyola kati yata so yingira wano wanya wana begaza na uli wegaza fetuli wegaza na begaza mbacha na kiwunya na bulagala yefe bafu tudo mtu olwika timatya yefe kati just ntolo yimba era lwero nyini olosikiriza tandiko tambula mutaka gamugwako ndozati teyakola kiti yasoka kufayo naye mbona utambule tulazi challenge bichi no performing nnyo mullo so mbandi awo alo abankubira essimu nga bana mawuli ebichanyi abo itwagala kulaba bichi ne bakola ki nimugamba njino bwe ndifana begaza de twekweka afe mugeto za fito bamu yankonako ne basinkana segedde ina basinkana ne bambulya mu ebintu byabwe ebyo segedde bambulya mu ebintu byabwe segedde kati bambulya mu ebintu byabwe ngomutaka akoze eki olo vaira akawulidde akaliro erinnya njagala ogere bulungi vairota saagala ogambe vaira wakati njagala ojogere bulungi kwana naye wabanga akuwulidde ye kenyini waba akuwulidde tetwagala tugambe mbwa neda nawulidde bubi kyeka yagambye vaira abayimbi bangi kuba wali nono gayi yayimba bali bamwita waliwo omwana yali nnyo neffeno nebiseera ebyo waliwo naye bali yanima akatu ka viral something waliwo omuvubuka eyatweninga nnyo ku TikTok naye awo mwerabidde erinnya but waliwo omuvubuka awo naye kati oli ayinza olowooza oba oyogera kwoli kanjagala okyogere naali ku kamera naali eyo naalaba ategeremu boogera ku gundi erinnya nno kati vairota oluyimba alulaba Vairoto no waffe wa risk oye nyini Vairoto agenda alaba ki kana sala wakole risk alumbo wegaza akola ki alulaba awo yafulumira natako gamba obo buyimbiso nabuwandikira nyimba tebina kumvuganya ayi ne bamugambirawo kati bwe yakyogera obwo buyimbi yali agamba goba yali agamba obuyimbi obwo nedda yatubala amanya yagogera ayina gayogera kingi wayi yakogera kati bamubuuza ate kana akaze ka kingi wayi nga kakuba style nga era mwena mulinga oba style yemu mufanaganya ate mufanagana si ufana tamfanana alegede fana ate binyimba tasobola kola ki kubiyimba akuba ni biana music watambula mpola to wanga ali mu dansolo nkuba dansolo akuba dansolo alegede nga omanyi sagala ngende bajaga mambu kuba nyuna ye sile bakapa kati byayimba ku tebena dansolo ndoza ene ogena maso ngamba kuba dansolo man baganga nange bampisa mu olukomo bandi yawe kibanda bichi ngamba ize njanya wanga abasajja bansalako abambuza nibuga boy music ono tuzo kwande tuli baluganda nti oba mama oba tata oba kojjo babichi oba chika nejase abantu abamu tibatabukanga ti music omuyingira kimanya omuyimbi akwatagana mangu muyimbi endonge bagatta endonge tugatta mangu ndozo osanga kagambo ke yali tanaba kwawula okitegedde obanga takategera bulungi nti kwaki okitegedde oba mugamba
nga mufaanagana nani ne King Y nga mufaana muri ba Luganda naye yesi atanako kuyiga kwawula ndozo obugambo era mufaana namu nje ndongo mutuyinza ofuuka Luganda era tuba ba Luganda ojimanga nawe oli mudongo nze tuli kwanza ndi MC wakategedde ya Just mudongo noli mudongo ya ne Franka ne mudongo leo tambulya bwe tuteye just nakaliyone kamuyitamu natandika okuwa utayinza yimba style yange tasobola era olwokuba gimwana bino ebintu Katonda agenda Katonda mugezi Katonda mugezi okumanya Katonda mugezi kizibu nnyo nze nali ngamba njagala lumu Katonda amutuweeko ku stage emu okategedde ku stage etya stage emu wale yagala bato kiba kisoboka nawe abaana daba abaana begaza nange temutya wale yagala bato n'omwana w'ekireka ena maaso pulira nali nyanja Katonda ampeeko stage emu naye naye Katonda akyagaanye okola ki okugimpa kubanga olunaku lwe nali ngenda okufunira nali nfunidde obudde bulungi wano Galaxy we yategekera juzi nali nina okugenda natega nasyo nga nfulumyemu e Kampala naye nali njagala okumanya na promota nga mwita Franka SP yangamba jangu tugere abasajja bano tukeba kuzanyisa buzanyisa Gaza nesituka zitegedde Gaza we yastoka nga kati tujja naye ate obudde wele ne tusange tulina otutuuka mu budde naye wanudde njagala Katonda amutuweeko ku stage emu awulira akaliro kati ezoreri muggwe amu ekintu ekyo njagala okijjukire olunaku lulibera ku stage okijjukire nali ku shemu neŋŋamba Mukama baali bampadde Virota ku stage njagala biddemu nga bombyegwedde Mukama baali bampadde Virota ku stage emu njagala mukube avemu akaliro awuliremu akaliro Mukama ino kamera eraba bulungi iri tunula mweri Mukama njagala akikole tugweko ku stage emu ne Virota awulira abaana be Gaza gwe bayita King Y ajja kukakasa nti Gaza tukuba sigwe kwa likonde kiziki ajja kukakasa kati Gaza kale zinga promote oyo atukolera ka favor olunaku lwakuleeta n'abaleeta jasinga muze performinga naye kolo n'agamba Virota jangu kugwadda ku stage ati Virota baba ali ku stage King Y nawe jangu kwali ku stage kati mpaka wasaba ndabato biyano yimirira wakati abana adduka ku stage ajja kutia kubanga bwagamba muno yabasooka n'ayimba ate gwe nojja n'oyimba oba gwe n'omusookawo mijja gamba era kyabadde kibulamu nadde mwetaaga naye bamwetunudde wali maaso ku maaso abaana bali serious omanyi bayita Gaza ffe tuva nabulagala nankusi namuŋoona nankusi nankulabye yokategedde danseyiga otegedde Kasubi kati fa mwe tusibuka ndizola n'abasibuka be bakamu era bakame mugwana ngembera wali yiri makerere okategedde amanya abeera okitegedde kati ajjawulira mu akaliro ffe tokyamu serious story so kakati njagala otuwe the whole story weyatandikira kubanga wano tukyekisooga mutwaddeko bipapajjo bya wabweru toyingidde munda njagala otubuulire kuba wali nabadde nga nkubuuzaamuko wali nga tunabatandika show waŋŋambye omwami eno mwali mwogirako ku kitimba temwesangako maaso ku maaso naye mwali mwogeddeko twogeddeko ku kitimba natwogera ku WhatsApp ki ekiriwo kiki njagala otuwe story yonna watandika otya okubanga ate otandika okwogera naye kati awonze yamwenyonyeza ng'otanazoleya nga tanabazoleya ng'otanazoleya nze yamwenyonyeza ng'omaze okuba hiti eno ngeno eno nga mmaze okola ki nali njitadde naye nga tennawandoza kola ki Virota yalina hiti ki Virota yali alina oyimba lwe yali alinaawo kwenyimba za Virota twafuna waliwo risky waliwo za addicted waliwo olulimi lwa baluyitanya olweyasookerera ddala okuba ndwerabidde olwatandika nnyo ku TikTok abawala nga balwagala awo ng'akyalina budred awo
kati waliwo ennyimba wonga amala waliwo amala waliwo n'olwasooka ndowooza koolwo amala saidi omwo omwo awo nga tukola ki nga olowooza amunyoonya nga singa gali kansooke nkole ki mulongo wange ono yabula nogamba kononye ku mulongo we yabula kanyonyeko kono kyali tunyumye nga mbikyani kubanga twenyonyanga nogamba biki era nkitegeera twenyonyako ne baaba akali awe kajjira sengagane yambulookinga yambulookinga mwali mogedde kumala bbanga ki oyakubulookinga lozanga keezi tekisi ezo kyaziina esimu olwokuba tukyusa obusimu tukyusa obusimu nambulookinga naye mwayogerako twayogeranko naye emyezi gyali ng'emeka nga keezi kamu mwana kyekiriwo papa jakusalako ize jakuba nkoze eki nguliize omanyi kati ate negaaza akajja kalubamu tegedde akajja mukalubamu toyinza kafoosinga awo ya unblocking anagamba ate omuniga atanoomye akaliro kaddala ayo kaddala kananga ize nenguyiriba yiriba muziki mpaka maani awo nituukaawo kati mumaze okubanga muli ku break temukyayogera ku blocking ze akujjem gwe nosigala ng'osindika music kati awo n'ofulumya gundi luli eri awo nenfulumya zino kati nofulumya sikikiriza kati ebbanga eryo ofulumya nyimba sikiriza mu bbanga eryo nateramu ennyimba zaali ssatu nesikiriza nga mwotadde sikiriza sikiriza olwo bamusuddeko ennyimba si ssatu baana ali awo ntaddewo kanyonyi nenteekawo kanyonyi painapo nentaddewo bbiri zali nyimba bbiri nantaddewo bbiri kati awo otandise okutraininga ku TikTok ayinza okukola bu challenge anatandise okumpa zi challenge kubanga nali manyi singagala agenda kumpa na challenge wamusaba challenge namusaba challenge kati ogambe yali yakubulooki anti katulira oyambulookinga nengenda kati ku akaunti ya TikTok nemusindikira mente api nemugamba kusaba challenge namulaga kati zerisi biri musiri mubifu sijendimu akategedde nimugenda ku TikTok nkimanyi ku WhatsApp tajja kola ki yambulookinga era tajja gifuna kati abulwa mugambo yagala gundi challenge yakugamba ati teyanziramu kati teyanziramu nengamba nenga nafuba nnyo okola ki nafuba nnyo omuteekako ku lukomo ngomanyi nti no omuntu gobanga ekintu ekimu toyiroganga nti no si tegedde nokitwala izi nga singa tukola ki katukwatagana okategeera zisaakiremezaamu nemusaakyali maye ali manyishi wa ddiiru muninga agenda kumpa kiggwa wa seba olimba yajimpa nagikumma yaginyima kati byamala ogikumma nagenda ku interview ali kati awo wali yamaze yagufulumya muliro mabega wategedde nkitegedde kati ono interview wano tolimba luno nga luli olusinga lwalinga buli muntu nga gamba kaye buye bufaanagana sikiriza buye bufaanagana kati walinga musudeko ennyimba mmeka walinga omuzaala wa nedda kubanga obanga yagivayo nakuzoleya nagamba ayagala nakuzoleya mbu obwana tobuwandikira ennyimba ate gwe sebo novayo nogenda ku TikTok ye munjagala challenge oba mu industry bakiyita kwerabisa ndowooza yagamba ngenda kwerabisa nedda ngenda kwerabisa wempera kanakana challenge yali alina ojimpa kyali simbubi just kyali simbubi yali noga salapusana kale omuntu obanga somuwandikira mukoleyo ka challenge mullo okategedde era webuca kumacana ngamba nagenda ku page nankole olimba olupya lwenina era nsanyuka kuba siasoa munyonya kubanga akolaki yambulooki kati kambuuze kati gwe gaye byakuma challenge nonooma
Sano makwange vola bankugambye newe munyonya kati kizo okuba ekizibu omufuna kati ekikuluma saawa zino okuvaayo ku mpewo n'ogamba naye boy kasajja kano kanveeyo nkanika kasajja kanyiga ekikono ate nga tufaanana tuli balongo tuli bakika mu industry tuli bakika kyekikuluma kikyowulira oyagala kujjayo simwanise naye simwanise just kubanga omuntu mutangaza tangaza ya natera wabasobola so kungamba boy bichani ne wampaka kolabo nkagala simbubi Bayrota vaira ya wankube olaba ntuwa na ku interview wankube esimu nangama ntino kima kolabo kibanda nti wanji baba ne jankwise mu ka kolabo mama ya interview so kanugamba baba tuja jimalirize ncha otegede era wagiza nagamba mugambira obiru dawa kati gwe ogambita alishireka mbagambira interview tugena jira bencha tujimalirize ncha kati kale chemazote kati yetegedde gwe viral tovuddeyo kubanga omwanika ovuddeyo okubamba oyagala mutangaza kulagambo beyakola sibe yandibadde abikola sibe kyandibadde kiba kyogezaako okukola kati saawa webale nnyo okategedde ngategedde wakati ogambye wakwera interview zogambye ogenda odduka misinde wakwera simanyi kola nawakubira promota wange namugamba wanga sa sina manager na promota wange namukubira ngamba oyo muniga ndibadde king obadde omuleeta wano ku studio ne tukola ki tukola ekiyimba interview ngisaza mukati ngenda nkola limba ne Vairota ate olw'obusungu mugamba nyinyi abantu bagamba tufaanagana tuba tuddamu na ki na remix limba kyolo mufaanagana ate basinga okugamba sikiriza mufaanana ddoboozi oba mu video bakukuba makeup nange era ndi mulungi sinza omubi tebagambye tudde mazima kati bagambye kukala kano kola abanyizo gamba omuwala nemugambako n'agaana era nedda tesobola nawe okiraba tesobola neera omuwala nekyagaana aba akiraba so mwami Vairota ono yenna gyali oyagadde mutangaza mu kumulaga mbu boss wanzoleya naye nze ndi kidokyo era wangambye wakuba esimu nagamba yangu muno ne ka kolabo kano interview tugimala ncha oba inengejiwa muzoleya manyi mwana abana batandika okimanyi abana b'Gaza fete tuzoleya dokubanga inengejiwa muzoleya mnagamba naye kano kanka blocking ngata sokummanyira nedda abana b'Gaza tuzoleya tuba kwalaadi ate tugenda okugamba ekintu tuba serious tuzoleya abana b'Gaza era buli muntu kyobola buli muntu mu ekitiiki Gaza tetuzoleya obugambo busembayo eri show kubanga tugenda kubanga tugalawo kitegere na another interview da promoter yetolola mwami Frank tatudde akasebe kamoja gamba bamaladi sebo tumaliza mukama wange obugambo busembayo eri bafani bo ne Vairota kuba era kyaliwo banange manyi walo rade kola entertainment show tunawo show bagita uptrend ekiriko nga twogera ku beef tugamba ffe beef mu industry tujetaaga because beef yetambuza industry okitegera singa tewaliwo Bobby Wine Bebe Cool the big three tewandibaddewo music wa Uganda teyandibadde nga kyali kwevo kwaliko kuba bano beekubanga ennyimba ono n'akubasakase piki oli n'amukuba kataala okitegera waneno singa tetwalina beef ya Cindy ne Shiba tetwandibadde na ekivulo ekyali ekyamanyi ekyabakazi e Uganda nga bato okitegera so ffe tetwagala beef yakwekuba bikondo bampi naye beef mwekube mu music kuba muno oluyimba oluyimba nonakuba oluyi olufeeling era okoleki ya music kati obugambo eri obusembayo eri abalabi ba Brown Skinny Vet ate now otuwe like you go forward in case Vairota bavaye n'agamba kakasajja kalimba golaba ogenda ku kyando lingotya andi awo mbanja banyonyola nze siriyo ize tugenda kukomya otofa atina ishagenda jira kati nyonyola abalabi bamusekinga wa official the vampire man tuna mu kamera bulungi
Bamise King Why official. Balabo bofanana Vampire Man. Ghetto Youth. Uyu. Kodi yafe ya ghetto. Nayi kodi etegezaaki. Kodi. Bantu kungana. Manyiga wamu. Mazo kitegeera. Kati basaba bwagizi bamwe. Mukolere challenge ku TikTok. N'abazikola bebaza. Namwe abapostinga King Why official. Nga temumumanyi, temumulabangako maaso ku maaso. Namwe abampe emirimu ku show zamu. Namwe banamawulire. So pazi mwangane mukolo wange. Mukolo wange musawe ka collab Isiraga memoli baluka badenze kutangazamu ne musawe ka collab akampe nga simbubi. Namwe mutemwaga kunyumirwa ngo mugama nti no wagala abalongo okuyimba ababiri. Mwagala abalongo okuyimba ababiri. Akwato ya ngambe. Jantukole. Tukole ekiyimba. Yama. Kazimba gamba. Jowera bidde shows zokwa bana kunoonyeza. Music tumusangawa byonna tubyetaaga okubanga munange bwetyo betupushinga music. Ku YouTube wandika King Why official. Instagram tugambe everywhere. All social media platforms. Mu yonna. Yerinnya limuli Linnya limu. King Why official. King Why official. Nabetaga booking ziba kusanga eyo. Abetaga booking yonna genda kati ku TikTok. Ali ku TikTok ko kuli enamba yange. Ya booking. Kuliko MTN ne ate rozo nozikonako. Mbasi zajikute promoter wange yajikwata. Ya man TikTok King Why yobo mufunye namba yo ngomukonako. Ya bichani. Ngolukomo olubako. All right. Akatalekeka. Wala kabuza kutonka njagala okubuuza Kanyuga. Kuba amanya abayimba badde bakaddamu nnyo. Olowooza music ono omupya azze kati ono gwa TikTok waliwo kati oluyimba lutambu waliwo kino Zambe waliwo zinkudi waliwo zi najjunju ezo ennyimba olowooza tezigenda kubajjawo mu abayimba this kind of music. Ate kisoboka. Osobola olukuba oluyimba bwe luti? Sisobola. Kati gosika nkubuza ekibuzo kimu. Oyina embaga. Kati olimba ozamba osodde kuba ku mbaga yo ng'oyingiza omugole. Era tosobola. Era bw'olina okuba ezammwe then zitujja zikuba ekiro nga tutamidde. Okategedde. Kati nga twetaaga vayo. Kitegeeza. Weewaawo Brown Skin Events amanya eddoboozi ze Fatfarazi nabagambye tubadde wano leero Namungoona. This is where we put our home today. Ebiseera ebisinga tubeera ku Satellite Hotel but today twasazeewo okujja eno Namungoona Gaza. Ndoza tuli mu Gaza wano oba? Muri mu Gaza. Tuli mu territory za Gaza. Now Brown Skin done so kangana but this tuyine gari etukumye so egari ya King Why egenda kuba itufulumya bulungi but what I want to say is go like, comment, subscribe to Brown Skin Events YouTube channel. Alise mwera bya King Why omwana this guy is good and munange yolaba tayagala utawa nkwadde omuntu yamukola bubi ayagala kubanga reconciling so don't take it in the other way ngaba mu manya bana Uganda maganya okwefula bajjaji b'ebintu so don't take it in another way oba bada anonya lutayo oba anonya fame nedda as like to reconcile with the fellow artist industry so kubanga etambula Brown Skin Events ekuleta shows nyingi omuli the uptrends ekiriko where we talk about entertainment and digest what is in the entertainment industry. Then we have the Love Seat show ne story time. I think one time tugenda kubanga tuleeta omwami ono King Why asobola kubanga tunyumiza story time ye asobola kubanga tuwe emboozi ye kuba wali just tukataddemu katonotono tusobola kubanga tumutegeera before we get to the real big thing but tujja mweyongeza twogere tutegere King Why ani bamuzaala wani jjajja wani ezo sanga nga era akasayi ke katanakani nakavairuta nga tetumanyi. Yes, thank you so much, keep locked in. This is Fatfarazi out.